Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erimwe n'abaganda banga basiramu namwe mikwano gy'abasiramu njagala obbagaliza Idi ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akirize eduwa zammwe, akirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Tansabeni First Lady yabatolere kusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ndoza sizereti nnyo akatambi ako kakwatiddwa lunaku lwaggulo era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzidde mu ggwanga erya United States of America yakakwatidde n'akateeka ku mikutu gye ng'ayagaliza baganda baffe abasiraamu obubaka obulungi obwa Idi. Ayina ebigambo bye yayongeddeko era ebigambo bye tugenda kubeera nga tubikuwa obiwulirize, and of course tugenda bbanga tubiyitaayitamu mu mbeera emu oba mu mbeera endala kiki kye tusobola okubeera nga tubijjamu. Baganda baffe bali mu USA Muslim community eyo yasobodde okulya butereevu nayo Idi era olunaku lwabatambulidde eddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mu katambi ake ekyasipakinze ennyo kwe kubeera nti yabaddemu n'omukyala Babi Itungo Kyagulanyi gwe yayise First Lady. So tugenda kuba tubitunuulira ne wano ewaffe e Uganda waatali omukulu Charles Rwamushana. Charles Rwamushana agamba nti Kyagulanyi tekamutanda n'akomawo e Uganda. Wakomerawo talina mukisa mulala, abasajja bagenda munyiga, bagenda kumutta. Ensonga ziwadde lwaki Kyagulanyi agenda kuttibwa. Okusinziira ku Charles Rwamushana agamba nti okukomawo kwa Kyagulanyi agenda kuba tadiiringa na NRM. NRA erinze Bobi Wine akomewo ku butaka e Uganda emuttirewo. Bigambo bya Charles Rwamushana era tugenda biwuliriza, tugenda biwa time. Abasirikale bagamba nti bamuyambako okufuluma oba okutoloka. Byonna Charles Rwamushana abizinze butereevu ku mpewo. Simanyi oba okubyogera yerabidde nti ali ku mpewo era ebigambo byakozeseza situmanyi oba yabifunye kuva mu intelligence oba birowoozo bye ng'omuntu. Naye ono musajja abaddengawo ng'afulumya statements ezeekuusa ku security oba ku intelligence. Nzikiriza emboozi y'enzije tugifune era tugigaziye mu kifaananyi ekinaaba ekigazi ddala. Nga bigenda mu maaso, omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu olunaku olw'ejjo mubaka obwa Idi bwe yawadde bwe yabadde akoze omukolo ekibuli ogw'okusiibulukuka n'okuba nti bagabana Idi ng'abasiraamu mu bagenyi ab'enjawulo be yayise. Jjajja w'Obuyisiraamu yagenze maaso n'okuba nti atuzaayo akalulu lwe kakubwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi e Butambala. Konsaani ey'abantu 7 abaafiira mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi, omukulu atugamba nti ab'ebyokwerinda balina akalayini ke bavuga ne babaako omuguwa gwe basika nga baguzza mu mazzi gunnyogogere eyo ensereme eggulaba. Kakati asitudde eddoboozi agamba mutunnyonnyole era twagala okulaba baani abavunaanibwa ku kitta ky'abantu bano 7. Oli gwe muvunaana mumuvunaana butujju naye temuli specific. Obutujju yabukola kwani era obutujju yabukola atya? Ebisosonkole by'amasasi agasangibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi mwavaayo ddi okutunnyonnyola assessment gye mwakola ey'amasasi ago ebisosonkole ebyo byava mu mmundu kibaani abali ku duty ku lunaku olwo? Nzikiriza emboozi eyo nzije njikuwe era tugenda kuba tugitunuulira bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati aba PFF
bagamba nti Kyagulanyi komaweeka Charles Rwamushana agamba Kyagulanyi woddira bakutta NRA kulinze NRMC kuliko kati kyokka PFF abakulu mu bo bagamba nti Kyagulanyi komawe Uganda tulabe ne gavumenti omusango omutufu gwegenda okukuloopa oba omusango omutufu gwegenda okukuvunaana kyakubiri era bagamba lwaki sijja nembiba wa maasawo kanzije mbozi nje kuwe mu kifaananyi oba oli awo ekigazi Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula agamba abayimbi muli basanyufu nnyo nabalabye ku palamenti nga n'akayimba muyimba ka Pastor Bugembe Katonda yabadde mwene ensonga nga n'engalo muzikuba olw'okuba mufunye copyright oba etteeka lyammwe erya copyright liyisiddwa naye n'abajjukiza nti amateeka mangi mu Uganda ge tulina tegakola mmwe mujjawa essanyu erisanyukira etteeka lyammwe nga mulabyeko n'amateeka amazibu okugeza ng'etteeka ly'ebisiyaga omukwano gw'ebikukujju naye ng'ate enkola ye y'ebikukujju eringa ng'eyeeyongera obweyongezi mu ggwanga etteeka lyali likoze kwani and therefore ebigambo bya Katikkiro nzija tubiteme nkulage nti ate ye General Damulira azzeewo n'atukakasa olunaku olw'ejjo ku Idi mbu obuzi bw'emisango bulina engeri gye bukendedde mu Kampala wano ne Uganda okwetooloola oba okutwaliza awamu agamba ekigambo ghetto structure kistructurinze bangi ku bavuzi b'emisango oba ku baali bazza emisango naye abaffe eyo mu kitundu gy'owangaalira obuzi bw'emisango bukendedde okuva ghetto structure ya empoweringibwa oba obuzi bw'emisango bweyongedde ekyo kibuuzo ntandise nakyo mu mboozi gye ngenda okuwa empanvu agamba mwami Museveni bano yabawadde neekunte 8 bagende maaso n'okugumyagumya ku magumba ag'amannyo mu biseera ebya Idi nzikiriza nzije nkuwe bingi ebisingane ku ebyo video giweka like ate esobola okubanga edduka ku speed tenkani kanze Viki omukutu nsinzira ku Viki exclusive kola mukatono nnyo bwenti nkomawo amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tudabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fwa Kibira Construction Company Limited tutunda amataka agebyapa agendagaano ku makuba agenjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende maaso n'okogeza ku business yonna gy'oboolese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga betukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bwoba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe Bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eid Mubarak, ladies and gentlemen. Lunaku lwa mukisa mwebale nnyo okusiiba jaba kulisa ekisiibo nsabe ne Allah bawe empeera ez'okusiiba naffe tuzigabaneko kubanga manyi nti bw'obeera kumpi n'abantu abafuna ebirungi n'abafuna ebirungi. First of all, to the Muslim community here in Washington and all over the diaspora, thank you very much for holding together. You inspire me, you inspire us very much. Like the Sheikh said, the Islam is indeed complete way of life. Mutwegombesa the way you hold together. Tuba down nebabinga twegomba engeri gye musabamu, engeri gye holding together.
and we celebrate you. Gamuganda wange Yusuf bayogeddeko lwasoma naye ku university naye nga nze siina fujjo nga yeyewe fujjo. And I'm glad you talked about it. It's important that we fix home. Some of us are home because we want to fix home so that these children can come back home to a better country. Okay. Bwe bwabadde obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo era ng'obubaka obwo specifically bubadde bugenda eri abaganda baffe abasiraamu abaasiiba ennaku 30 ekisiibo ekyo ne bakimalako. Twabadde ku Idi Alfitira. Bagiyita Idi Alfitira? Ekigambo tekimpabaako naye munantereeza nze ndi wa kabonero okusinga. Kale kakati Mwami Kyagulanyi ku olwo olw'ejjo lwe yatulaze nti ali well connected kati ne famire ye. Era kabadde kabonero kalungi eri ababadde beeraliikirira famire ya Bobi Wine eri kuki, ababadde beebuuza kakati ye maama Babi ali ku mbeera ki, akwatambuliza obulamu mu kaseera kano ababadde babuuza nti Bobi Wine yaliba yagenda mu nsi ndala nga ne famire yaliba eri mu nsi ndala nga bibuuzo weebiri awo. Naye kyamikisa mulungi mu katambi ke recordings era na publishinga ku mikutu gye kabadde kalaga bulungi nga ye ne mama Babi Itungo Kyagulanyi bali wamu era nga balaga bakaka mu kaseera kano era nga baselebratingira wamu olunaku olwo olw'abaganda baffe abasiraamu olwa Idi olwabaddeyo olunaku olw'ejjo. Bannange nange nsinziira ku mukutu Viki Exclusive era okubaagaliza Idi abasobodde okuba nti tebagiyiseemu nga mu akasente akagenda okulya kanyama akagenda okukola olunaku nga Idi bwe lulina okutambula nga mwe mugenda kulukola lunaku lwa leero. Nammwe abaalubaddemu olunaku olw'ejjo mukimanye nti nabadde butereevu wamu nammwe nga ffe banna Viki Exclusive twabadde well connected mu mitima nammwe abasobodde okufuna ebirungi ebiki ebyereere. Kakati ate ku bakristaayo ababadde basiiba ekisiibo mu lunaku olwo olwokutaano terubadde lunaku lwa kulya nnyama era kansuubire mmwe temwanyiigidde nnyo baganda baffe basiraamu bataatuyise. Mu bakristu tekwabadde kulya nnyama, ensonga zabadde za Friday eyo gye tutaliirako nnyama, so nga ate bannaffe abalala babadde bali mu manzaali nga engalo bazigira piraawo ng'ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe baakibala. Naye kale kaakati ebigambo bye of course bibadde bigenda eri basiraamu okusingira ddala. Yes, kakati kyatuwadde ku ssanyu abamu okulaba nti Babi ne Bobi bali wamu bazzeemu okukwatagana. Okubula kwa Bobi Wine okuva ewaka kyakosa abamu abalaba Babi kye yayitamu ab'ebyokwerinda ekigambibwa okuba nti baamutulugunya baamuyisa bubi n'okutuuka okufuna ebisago n'addukira mu ddwaliro Ensambya. Kati okuviira ddala ku lunaku lwe yagenda mu ddwaliro Ensambya Babi kigambibwa nti teyadda waka, yafuluma bufulumi ki gwanga. We yayita nze naawe we tutagenda kumanya nga ne Mwami Kyagulanyi we tutamanyi wa watuufu we yakola ki we yayita, naye nga olunaku olw'ejjo yatuwaddeyo kokkantu. Kati nga ali bweru wa ggwanga akyagenda mu maaso n'okukola emirimu emitongole. Jjukira yategeeza nti agenze kukola mirimu mitongole era egya politics alwana okukakasa nti akyusa obuki obukulembeze n'obuyinza okuva mu mikono gya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okudda mu NUP nga Mwami Kyagulanyi ye president w'eggwanga lino Uganda. Ekirooto ekyo akyakigoba era agamba bannayuganda ebbanga libamukwekera wano ery'emyezi 2 gavumenti emunoonya yadde teyavaayo publicly kukitegeeza nti emunoonya n'emubulwa n'ebitongole byabwe ebyokwerinda byonna ne bitasobola kumanya wawaali. Agamba bannayuganda abo abaamwesiga ne bamulonda akyalina essuubi ddene nti naye alina okukola contribution ennene wano n'ebweru asobole okuba nti atuukiriza ekyokuba nti amwamulako gavumenti yani ya Yoweri Kaguta Museveni. Kati bino nga bigenda mu maaso Kyagulanyi luli nga tannaba kuvaayo nga bano abapropagandist
obaba analysts abenjawulo ku mikutu gya TV ne radio ne social media nga bagamba Kyagulanyi alina okuba nti ava gye yeekwese akomewo tewaliwo akola ki amuwenja tewali amunoonya ne tubagamba bannange okusinziira ku mwami Kyagulanyi byayogera omusajja alaga bamunoonya ate era n'ebimu ku bintu biraga nti kituufu yali bayiggibwa kubanga omuntu gwe mutanoonya ate wakaawe lwaki mwali badde mu deployinga waabe ebyokwerinda lwaki mwali badde mugaana ab'eŋŋanda ze okuyingira mu maka ga munnaabwe lwaki mwali badde mugaana bannamateeka be okuyingira lwaki mwali badde musooka okufuuza bannaddiini okuyingira mu maka ge era lwaki mwali badde mugaana abaasangibwa munda okufuluma kiki kye mwekengera ebyo byonna bwe twabikwata ne tubiteekateeka ku mmeeza abamu ne tukkiriza nti yes kituufu omusajja baali bamukola ki bamwetaaga bamunoonya tu ekigambo omwami Kyagulanyi kyeyakozesanga statement ya I'm in hiding ndi mukwekweka it means waliwo ekimuyigga tu waliwo kyeyadduka kyeyadduka kikyamutegedde we yava okudduka oba we yasinziira okukola ki okudduka be basirikale abayitirivu muki mu maka ge kakati n'okutuusa essaawa za kakati amagye tegafulumanga ab'ebyokwerinda simanyi oba amagye gokka na poliisi tegafulumanga mu maka ga mwami Kyagulanyi wabweru waawo oba oli awo n'emunda bakyabembedde bakyaliyo bino nga biri eyo abaamucriticizinga nga luli nga bamugamba ave gye yeekwese teri amwagala olwaleero bali ku mpewo za TV bagamba kasita akomawo e Uganda afudde ebigambo mubiwulirize bulungi Charles Rwamushana y'omu ku baagamba nga Kyagulanyi teri amunoonya era aveeyo naye bwe yamaze okufuluma eggwanga ate akomyewo mu mawulire agamba nti Kyagulanyi singa kamutanda n'akomawo e Uganda agenda kuttibwa era ensonga lwaki agenda kuttibwa n'azitemaatema n'azimulungula mu ntegeera ye ne mu ndaba ye ey'ebintu wabula kyesimanyi ebigambo bino Honorable Charles Rwamushana byayogera abadde alinako security meeting gye yabadde atuddemu n'abifuna yafunye intelligence ng'omuntu n'amanya what is going to happen n'amanya nti kati keekadde alabule mwami Kyagulanyi oba ayongera kwogera bigambo bino kumalamu maanyi abo abagoberera mwami Kyagulanyi nti asigale mu buwaŋŋanguse oba kwongera nakakasa mwami Kyagulanyi gyali nti anywerereeyo gavumenti ya kuno n'ebiriko abyesonyiwe n'ebibye byakoze ebbanga eddene ng'ali mu Uganda abiveeko abyerabira abyesonyiwe asigale mu buwaŋŋanguse because mwami Museveni akyali mu buyinza kati ebyo ebibuuzo bye ebimu ku binde mu mutima ne mu mutwe gwange ebigenda maaso n'okuba nti bitambula naye era mujjukire tewali wabeera mukka nga tewali muki nga tewali muliro soka owulirize ku Charles Rwamushana mpaako katambyako Pavin katuwe. So the strategy has worked. Kati linda Kyagulanyi bwanajja bwaba kyalina ebirooto ebyo ng'avudde mu malaalo ge ng'avudde gy'atambulireyo mu mega nga tambadde ngatto wagira ku street n'ayagala kuleeta akavuyo bajja kumukuba ndi Uganda eyongereyo actually ajja kuba wamukisa kumutwala ne mu kkooti nga Kizza Besigye tamanye NRA bajja kumukuba nti obalaba yakimanyi amanyiwo yalinnya kuwaaya otherwise yandabadde wano kakati gwe gimukubire ate bande batamanyi ojja kumalika abawadde ikora NRA kugaana okusaba mu Kereziya so Kyagulanyi bw'akomawo wano ajja kukwatibwa byalimu yabimanyi. Let me tell you okukola statement nogamba nsiima ab'amagye abandabula babadde banumba kundyawo naye amagye gandabula ekyoka kimala. The other thing is security ndabuuza mukulu Munyagwa poliisi ebajumujjako ddi banjumujjako nga bamaze okulangirira Kyagulanyi atoloka nga okulangirira tekunaba
kubula yava ewaka nga okulangira tekunaba ate kuvaayo because bwaba if you are in hiding then watoloka yatoloka ku security ye ng'okulangira tekunaba. And according to the constitution okulonda kuggwa nga akulembedde afunye 50% plus 1 vote. Na wabanga tebanaba kulangirira nti afunye 50 plus 1 vote ekitegeeza waliwo possibility y'okugenda mu second round. Kati abapoliisi baba muwa. So in other words electoral commission yali tenaba kumuggyako bapoliisi. Awendi abapoliisi baba muwa butatoloka nakwetaaya. Tosobola VIP tosobola kuma VIP nga tumutunuulira. Kakati njagala otunula Kyagulanyi ng'agenda kutwala ku baserikale engeri gyali alingiriza ebyo byonna byetaagisa. You have to investigate all of those engeri gyali alingiriza. Omaawo ebintu bino tubitunuulire mu sides ezisukka ku muntu we yali birabidde. First of all, Mwami Rwamishana agamba nti ajja kuba wa mukisa nnyo Bobi Wine singa anaakomawo n'atattibwa. Wuliriza, ajja kuba wa mukisa nnyo Bobi Wine singa anaakomawo wano e Uganda n'atattibwa. Omuntu y'omu ye yava Charles Rwamushana ono n'agamba nti Kyagulanyi tebamunoonya, tebalina kye bamwagaza. Mu statement mbigambo bye era y'omu yavuddeyo n'agamba nti yatoloka wabula teyabula bubuzi. Singa yabula tebaali mubaddeko naye yatoloka, meaning that waaliwo obukuumi obw'enjawulo oba eriiso erimuteekeddwako oba waaliwo tuziyite tutya bridges entindo ezaali zimuggalidde ze yakutula, ze yakuba ekimmooni oba ze yayitako nga n'entindo tezimanyi butya bwe baziiseeko. So now omuntu agamba nti mwami Kyagulanyi bw'akomawo e Uganda agenda kubeera wa mukisa nnyo okusimatuka okufa kwe. Y'omu ye yavaayo mu 2023 Charles Rwamushana n'agamba Kyagulanyi nti project ya NRM. I remember him very well ng'ayogera ebigambo ebyo. Kyagulanyi project yaabwe eyaleetebwa okukkakkanya amaanyi ga FDC ne Mwami Besigye Warren Kifeefe oba mujjukira. Kati bw'otunuulira omuntu eyagamba nti project yaabwe gye baaleeta okujja Besigye ku scene opposition basobole okuba nti baginywezezza mu ngalo zaabwe, ye muntu y'omu mu kaseera kano akakasa nti Kyagulanyi bye yayingira bya ddala era abimanyi obubi n'obulungi obubirimu. Naye nga 2022-2023 y'omu ye yagamba nti Kyagulanyi project yaabwe. Kati ekibuuzo mu ddiiro kibeera nti project yammwe yabeefuulira tuli mu rocket science nti ekizungirizibwa kituma ggulu ne kigenda Arua, kiki ekyabaawo ku project yammwe? 2. Tekikakasa nti mmwe muli ba propagandist, muwanda buwanzi bigambo, mukuba bukubi kikopo ku lwa gavumenti naye temwogera mazima, mwongera kunafuya maanyi g'abo ababeera basituse. Kuba luli bw'oba wategeeza kaate nti project yammwe mwe mwagyereetera, mwe mwagiteekawo, tusuubira okuba nti this time around project bw'eba yajja mugihandolinga, temwali badde mu mbeera za kugiyigga, temwali badde mu situation ya kubeera nti mutanka nawe watuufu project yammwe weeri. Nebe mbanga project yammwe n'abagyogerera temumanyi watuufu wa weeri, temumanyi kituufu kyeriko. Abamagye ne bajja ne boogerera project yammwe gye mugamba nti mmwe mwagireeta, ne babagamba abamagye ne bagamba tetumunoonya. Project yammwe gye mutamanyi wa weeri, poliisi nejja netegeeza nayo oli tetumuyinaako nsonga. Project yammwe gye mutamanyiiko wa weeri, ministry omu okuva mu ministry emu
najja n'abagamba nti oyo tetulina musango gwe tumuvunaana. Ate omulala okuva mu ministry emu najja n'agamba nti oyo ayina omusango ogumulindiridde. Ate projekiti yammwe yemu ne tugiraba mu kooti nga bagiwaalidde emisango emirala. Kati who is fooling who? I think Mwami Charles Rwamushana beba n'abantu ababeerawo okuba pokopoko. Bakubira bukubizi gavumenti bikopo. Nti n'ekituufu babeera baagala nnyo bakimanipulating bakizannyise bakifuulefuule kifuuke ekikyamu. Nti n'ekintu ekiri serious bafuba okukakasa nti bakifuula unserious. Talk shows ze babeerako nyingi n'okusinga omuntu kyayinza okwebuuza ekituufu kye bakola mu bulamu bwabwe obwa bulijjo for a living. Nkiddemu. Talk shows ze babeerako Monday to Friday balinga ba presenter ba ma TV nti buli bo balina ku payroll. Kwanza nkeera kumacha kujja mu kamera nga nkimanyi nyina okusasulwa ndi ku payroll wano okwogera n'obogeza ebigambo bino. Naye kati mmwe betukyaza nga toli ku payroll tokola ku lwa mwoyo gwa ggwanga. Otuleetera okubuuza nti naye gwe omulimo gwo ki? Mulimo ki gw'okola ogukubeezaawo? The same applies to Mwami Frank Gashumba. Nti yes, office ye ekola mirimo ki? Kubanga okola naye obudde obusinga tulaba obumalira ku radios, TVs and you're always on negative side ne public kyebere side nzeeko. Kati tekituleetera kwebuuza okulowooza nti mmwe mwaliba muliwo kusasulwa kugenda mu maaso nakuba nti musaaba ettoomi oludda oluvuganya so nga ate n'oludda oluvuganya kale katukkirize nti Mwami Kyagulanyi yafuna obululu millions 2. Emiliyoni z'obululu 2 temuzeetaaga oba kale emiliyoni z'abantu 2 kuba buli muntu asuula akalulu kamu. Ezo miliyoni 2 ez'abantu mu kitundutundu kye mufuga eky'abantu zo temuzifugiramu oba temuzikulembereramu mbukulembeze bwammwe. I think Uganda nga gavumenti olwaleero yali badde efa nnyo mu kuyunitinga. And remember these are the same people abasupportinga ekintu kya minister oba ekintu kya gavumenti okusasula obuwanana ebweru wa ggwanga okusiiga ekifaananyi ekiki ekifaananyi ekirungi kye balumiriza nti Kyagulanyi ekifaananyi ekyakisse. Naye ekyewunyisa ate bo bwe bajja ku mpewo tebatwagazisa Uganda, tebasiiga kifaananyi kirungi ku lwa Uganda, ate nabo bongera kulaga bibi bikolebwa Bobi Wine. Oba enjawulo eyo mugifuna oba mugiraba? Kakati kituleetera okukakasa nti muli ku payroll, muli ku musaala, mulinze musaala gwammwe gugende maaso nakuba nti gutonya ku account. Yensonga lwaki buli lunaku mukeera ku ma TV, yensonga lwaki buli lunaku mukeera ku radio, era yensonga lwaki mukola obutambi obw'enjawulo ne mubuteeka ku social media handles zammwe so that musobola okukwata attention y'abantu, abantu abo ne basobola okubanga bawuddisibwa. So if you're saying that wakomerawo bwati chances z'okusimatuka kwe ziri wansi, 2 ng'oyogera nti this time around Mwami Kyagulanyi singa akomawo Uganda agenda kuba dealing na NRM government, agenda kuba dealing na NRA. Of course mwenna mukimanyi NRA kyeki National Resistance Army lyejje ly'abayeekera abayeekera oba abalumba ensiko okukyusa gavumenti n'okuvuunika gavumenti ya Mwami Milton Obote Kawenkene. Kakati gavumenti ejje eryali eryabayeekera eryatta abantu abasukka 5,000 mu bitundu by'eruweero ng'olutalo luyindayinda, olutalo lugenda mu maaso okulaba nti bajjako gavumenti ya Obote. Olwaleero bwebanga be balinze omuntu omu gwe bamanyi nti talina mundu, tali mu gavumenti, talina support yonna, yeekuusa ku byakulwanyisa, then awaani abagenda maaso n'okuba nti akakasibwa kubitta abantu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Ako nako tukeebuuze. Bw'obanga ogamba nti gavumenti ya NRM bw'enyiiga eswitchinga ne convertinga nedda mu government nedda mu NRA. Kwakati wano Charles Rwamushana kyalinga ategeeza nti gavumenti ya NRM bw'oginyiize nnyo oba bw'ogiyingirira ennyo convertinga yeeyubula neddayo mu NRA ejje eri abayeekera
neva mu kitongole oba neva mu political party ekulembera Uganda ne switchinga nedda mu resistance army eyaba rebels oba eyaba yekera omuntu era ebintu bino simanyi oba statements ebisinga mwenaze mufulumya ba propagandist oba ba analysts musooka ne muzirowoozaako nti abanaatuloza analyzinga bo banaasiiga kifaananyi ki ensi banaagiraga ki cause bw'abanga NRA emulindiridde kitegeeza nti waliwo bingi byabasobezza kati ekibuuzo project etuuse butuusi maaso ne science gwe mwagiwa yalinga oba software na expiringa ne mulemererwa okuddamu okuupdatinga software oyo nti kakati ke kaseera munoonya project yammwe kugitaminatinga what is it ekirala abasajja bano naye yennyini annyonnyola ekintu n'owulira ng'aseka n'owulira ddala ng'aseka and ebintu ebisinga okuva mu bantu bano sometimes tembitwala for granted always wabeerawo ensonga lwaki bajja ne boogera ebigambo bino publicly. Sisuubira nti Charles Lwamusha n'ekigambo Bobi Wine okuttibwa ng'akomyewo kyamusimatuse ng'era abaali balwana ennyo kakasa Kyagulanyi nga bw'ali omu ku bo mu gavumenti ne bawunzika nga proof oba obukakafu obuyinza okukakasa ensi nti Kyagulanyi ali omu ku bo ne bubalema olw'ebibuuzo ebingi project gye baali beetuumye oba project gye baali bayita eyaabwe okuba nti evaako ensonga eziwera nti naye project yammwe bwe beeri bweti ne bweti lwaki ate mwali badde mugiyisa bwe muti ne bwe muti ne bwe muti mulinga abagamba project ya robot tewulira tear gas tewulira masasi tewulira bulumi bwa jiggalira business tewulira bulumi bwa kujittira bantu baabwe n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bwe tutuula olwaleero okubala abantu abali ku lusegere lwa Kyagulanyi abavudde mu bulamu bw'ensi eno ne attachment gye balina eri Kyagulanyi I think tusobola okukkiririza mu bigambo bya Kyagulanyi nti byalimu ye ng'omuntu bibye byaddala si bisindike era takolera wansi wa muntu yenna mu mbeera y'okusobola okusanyusa ensawo oba famire ye naye ate aboogera bino ffe kyangu bannansi okukkiriza nti bye boogera babyogera kusanyusa nsawo ya mitima gyabwe na nsawo za famire zaabwe embuto zaabwe gejja naye tunuulira abakulu bwe baali bafaanana buli ayogera ku Bobi Wine olwaleero bwe yali afaanana mu mwaka gwa 2021 n'olwaleero nga wayise emyaka 5 bw'afaanana financially bakompeyalingo batunuulire ekirala twali tubuuza nti bizinesi yammwe bwe banga yali yakwogera ku Kyagulanyi bizinesi yammwe erikoma ddi is it a long term contract gye mwasayininga mpaka kufa kwa Kyagulanyi nga presence ye n'obutabaawo bisigala bibakolera mulina okusigala nga mubicriticinga what is it nga Mwami Lwamusha na Charles akyagenda maaso n'okugamba Kyagulanyi wakomerawo afa banna PFF bo beekakafu bagamba nti Kyagulanyi akomewo wano e Uganda wuliriza emizannyo gy'ebyobufuzi bwe gitambula Charles Lwamusha n'agamba nti Kyagulanyi wakomerawo afa banna PFF bo bagamba nti Kyagulanyi vaayo e Bulaaya komawo tulabe gavumenti egenda kukuwaabira musango ki bagitenda bagiwaana gwe komawo gavumenti eno tulabe ekuvunaana musango ki ddala ffe tujambalire naye my question ekibuuzo kyange kakati gwagamba eyalinda Kyagulanyi afulume eggwanga olyoka omugambe nti akomewo olabe gavumenti emisango gyemuyinako oba gyegenda okumuggulako waavuddeyo ko okubuuza kiki ekyateekesa ab'ebyokwerinda mu maka ga Kyagulanyi era waavuddeyo ku kikonda eminga oba alinze ab'ebyokwerinda bwe baliva ewa Kyagulanyi obuuze ensonga eyatwazaayo ab'ebyokwerinda ewa Kyagulanyi bataasaba abasajja abamu
olinze Kyagulanyi n'afuluma eggwanga mu kaseera nga Kyagulanyi yeekwese munda mu ggwanga tovuddeyo kuissuinga any statement na kuba nti obuuza bekikwatako lwaki Kyagulanyi yeekwese oba lwaki tali mu makage and lwaki wakawe wali deployed. Ekyo tovuddeyo kukikola naye bwe yeefubyeko bw'asasa amagezi musajja wattu n'afuluma eggwanga n'agenda ate kati gw'ovaayo omubuuza lwaki yagenze era oyagala akomewo mbwogezesa emikisa gya gavumenti okulaba emisango gyegenda omuggulako naye nga ne mu kaseera waabeereddewo emyezi 2 nga yeekwesa ali mu hiding. Gavumenti ebadde tevangayo na official musango ate nga tevangayo na official statement ku lwaki amagye police n'ebitongole by'okwerinda eby'enjawulo biri mu makage. Nterayo omukulu oyo muyinza okugamba nti PFF obangi linako fujjo tuwe katambi ako Pavini. Wano awali amagye mukulembeze ate okubeera nga ali gumite nga bwe mugamba abavubuka. Njagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tetufunangako ddoboozi lya gavumenti nti livuganye lyagala okukwata mwami Kyagulanyi olw'omusango guno oba guli. Naffe tetumanyi era tetulowooza nti Kyagulanyi alina omusango olw'okwesimba ku President Museveni. Tetugulaba ne gavumenti tegambangako nti erina kyemuvunaana. N'olwekyo twagala ffe okukoola kulembeze munnaffe mwami Kyagulanyi akomewo tutobe. Twagala okutegeera mwami Museveni kyavunaana Kyagulanyi naye tasobola kumuvunaana ng'ate adduse mu ggwanga agenze. Twagala okukoowoola omukulembeze wa NUP ajje wano awali amajege tulwanire wamu. Naffe aba PFF tujja kulwana, tetugenda kulwanira mu biseguusi, tujja kulwanira mu maaso okusobola okulaba nti eddembe lye terikubibwa ku nsolobotto. Ono yeesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga tetulaba ng'ekyo ensobi, ekyo tetukiraba mu nsobi, tetukiraba mu buzi bwa musango wadde n'ogumu, era ne gavumenti eremereddwa okuvaayo n'omusango gw'emuvunaana. Okay. Kakati bwana Gundi olw'emyaka gyo tukusaamu ekitiibwa n'endowoozayo weebale nnyo for the contribution gy'otadde ku ddoboozi lya obwenkanya bwa mwami Kyagulanyi. Ekibuuzo kyange eddembe limwagala okulwanirira erya mwami Kyagulanyi bw'aba akomyewo e Uganda mwalirwaniridde ku mukama wammwe ne bamuta okuva mu kkomera gy'ali ku misango egimuvunaanibwa egy'okulya mu nsolukwe nga gyegimu ku kika ky'emisango egiyinza okutunuulirwa ng'egiyinza okuvunaanwa mwami Kyagulanyi. Ddamu ekibuuzo nsaba munsaliremu akatambi kano katuuke butereevu ku bannakibiina kya PFF nti bwe muba musaba mwami Kyagulanyi akomewo e Uganda mulabe gavumenti omusango gwegenda okumuteekako muyimirire wamu ne mwami Kyagulanyi okulaba nti afuna eddembe lye nti era okuvuganya mwami Museveni mukakase nti si musango kubanga ddembe eribaweebwa ssemateeka. Ekibuuzo kyange ekinene mukoze ekimala mu kulwanirira eddembe lya former presidential candidate ate nga mukulembeze wammwe Dr. Kanokiiza Besigye okumujja mu mbuga z'amateeka gy'avunaanibwa omusango gwa treason olunaku olwaleero. So keesi ya mwami Besigye emu gye mulina ey'okulwanirira eddembe lyafulume mu kkomera kati omwaka mulamba n'emyezi 2 egiyiseewo mwagala kugattako fresh file nga bavunaana mwami Kyagulanyi era naye emisango gye gimu ngeno Rwamushana akugamba nti wakomerawo n'omukisa gw'okutwalibwa mu mateeka ajja kuba alabye ekyamagero agenda kuttibwa buttibwa. Kati gwe oli musiimu n'okkakasa nti mwami Kyagulanyi tanoonyezebwa olw'ensonga tewawulira public statement yonna okuva mu government officials nga bagamba banoonya Kyagulanyi oba bavunaana Kyagulanyi omusango ABCD. Ekibuuzo kyange tukizze wali ku mukulembeze wammwe Dr. Kanokiiza Besigye aliwa entuula za kooti mubeerayo banna PFF bameka kiki kye mwali mutaddewo mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi okulaba nti eddembe lya Dr. Kanokiiza Besigye litakabanibwa
oba eddembe lye libukaala n'addamu n'abeera nga tali mabega wa mitayimbwa. Omwaka mulamba nga omusango gw'omuntu gwe bamuvunaana mu nkola ya democracy tegutandikanga kuwulirwa, ali kuzirimandi ku limandi. Lwaki temusooka ne mulwanyisa ekyo ne tukakasa nti kale eddembe lya Kyagulanyi mulina garanti nti bw'anaakomawo ne bagezaako okumuteeka mu perspective yemu omuli former presidential candidate Dr. Kanokiza Besigye nti nammwe munaakola kyekimu. 2. Where are the how many times have you been condemning ab'ebyokwerinda abaateekebwa mu maka ga Kyagulanyi? Several times tulabye abantu ab'enjawulo bavaayo okwogera. As you PFF, where have you been? Era statement gye mwali muvuddeyo kwissuinga. Kibuuzo ki kye mwali mu questioninze IGP, Inspector General of Police, ababuulire lwaki basajja be bakyagumbye maka ga Kyagulanyi? Kibuuzo ki kye mwali musindise direct eri government eno ebabuulire era bawe answer lwaki ba presidential candidates abavuganya Mwami Museveni abalala ewaabwe wali free, ewa Kyagulanyi wali deployed? Kakati mbanga temwina answers ezo, I think temwali vuddeyo kuleeta byenyi byammwe mu nsonga za mukulembeze ow'ekibiina ekirala nga mwina omukulembeze wammwe akyali mu kattu ak'amateeka n'okutuusa essaawa za kaakati kaatannabuukamu, yatuuse n'okwekyawa Mwami Besigye ne yeekandagga obutadda mu kkooti, ng'ensonga lwaki tayagala kudda na mu kkooti kubanga akooye abalamuzi okuba nti balina kyekubira. Omulamuzi Emmanuel Baguma ali mu musango gwe amukooye okuba n'ekyekubira. Ne mmwe banna PFF era temunnawandiika kiwandiiko kyonna nga kigenda mu maaso n'okuba nti kiraga kirayanti wammwe, leader wammwe oba omukulembeze wammwe nga kigatta eddoboozi ku kwemulugunya kw'omukulembeze wammwe olw'omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango ogwo. Then from there mwagala Mwami Kyagulanyi naye ajje mumugatte ku misango egiri mu High Court abeere ku zirimandi, oba munyumirwa kuwandiika Free Bobi Wine nga kyekibanguyira okujja mu mitwe. Mbuuza bubuuza sirina gwe mpalampa era ndowooza sirina gwe mpisaamu maaso, naye beebo bana PFF bagamba akomewo. Omulangira Kasimu Nakibinga abuuza nga tonnayita Kyagulanyi komawo, abali mu kkomera Honorable Muwanga Kivumbi gwe muvunaana obutujju baani be yatuusaako obutujju nga n'abantu abaafiira awakaawe tewaliiwo muntu n'omu yali aleeteddwa mu mbuga z'amateeka, oba tewaliwo statement eri official yali ewandiikiddwa ku ngeri abantu abo omusanvu gye baafaamu. Mpaka Mulangira Kasimu Nakibinga PFF tugiteeke ebbali. Omulina munterekaawo. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo kyaba batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera sinnawuleyo gwe bagamba nti baamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufiibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi
bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu bagitambuza ate endala tebagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kyetusaba nti DPP abuulirize kyebisosonkole bye baasanga awo babisanga nga byava mu mmundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement si kye baabajjako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe batakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano bakimuwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira, abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti mu bintu by'otasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda w'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwelonda gw'oyagala ekijja kijje, era nga bwe byajja bwe biyita, kale tekiba kya. Okay. Makinga nnyo ekigambo kya jjajja waffe Omulangira Kasimu Nakibinge kyayogedde kyakozesezza nti mu byatasuubira olunaku olwaleero mu Uganda ye muntu yenna okufiira mu katemba wa Uganda ow'ebyobufuzi. Kagamba ako kakulu. Yes. Thank you so much. Munzikirize nziremu nkubire Omulangira Kasimu Nakibinge obugalo omulundi gumu, namwe mu comment section muneegatteko. Bazikubanga batya mu primary, nasale primary bakubanga zigenda pya 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 pya. Thank you so much. Bwekituuka ku ddembe ly'obuntu, jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge always ayimirira wamu. Bwekituuka mu buteerya ntama ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge ayimirira wamu. Bwekituuka mu kwatulira gavumenti ebikyamu byekola ku bannayuganda, jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge abeera butereevu, straight to the point. Bwekituuka ku misango emijweteke egyekuusa ku by'ebyobufuzi egiggulwa ku bannayuganda, Omulangira jjajjaffe Kasimu Nakibinge akwata kifo kya namba 1. Era n'olwekyo munzikirize eddoboozi eryo lyakozesa entakera n'enfunda eziwera ng'alisitula mu busobozi bwe, mu buteetiiririra bwe. Mwongere engalo omulundi ogusembayo. Mukama akuwangaaze, era Uganda agiwa abantu abalina emitima emivumu okwenkana omutima gwo jjajjaffe Kasimu Nakibinge gw'olina. Kakati nga tumaze okutegeera nti omuntu yenna teyandisaanye kufiira mu katemba wa Uganda ow'ebyobufuzi. Katemba, kubanga alangirirwa, ayimini awangula si alangirirwa. N'alangirirwa oluusi abeera yakutte ekifo ekya namba 4, naye ne yeebuuza mpangudde ntya. Kakati jjajjaffe Kasimu Nakibinge abuuza ekibuuzo kye, lwaki mwatambuza omusango gumu, omusango ogwokubiri ogw'okufa kw'abantu ne mutagutambuza? Think about it. Omusango oguvunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi ogw'obutujju teguvunaana Honorable Muwanga Kivumbi kutta bantu 7. Oba nkiddemu. I can authoritatively say that Honorable Muwanga Kivumbi is not accused of killing the 7 people abafiira mu makage. I repeat it. Honorable Muwanga Kivumbi
tavunaanibwa musango gwa kutta bantu 7 mu maka ge. Avunaanibwa musango gwa butujju assaulti egiri eyo. Ekibuuzo obutujju yabukola kwani? Ako kakulu kati ogwo gwe musango gwe tasobola kwogerako kuba guli mu kkooti, tetulina buyinza bwogera ku musango guli mu kkooti. Naye tulina obuyinza mu kaseera kano okwogera ku musango gw'abantu 7 abaafa. Kubanga tewaliwo musango gwonna gwayingidde kkooti ogututangira okubaako bye twebuuza, bye tukubaganya, bye twogera oba bye tuteesa ku kufa kw'abantu 7. Ani yatta abantu 7 ewa Honorable Muwanga Kivumbi? Kyekibuuzo Omulangira Kasimu Nakibinge kyabuuza. Ekyokubiri, ani yali ku duty ku lunaku olwo? Eyali ku mulimu musirikale ki? Basirikale ki abaali ku mulimu ku lunaku olwo? Abasindirira abantu 7 ebyasa ebyabatta beerani? Kyakubiri, bwe baava ku mulimu nga bamaze okutta abantu 7 bakola statement ki? Era statement bagikolera wa? Kati bino bibuuzo ebiriwo ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Omulangira Jjajjaffe Kasimu Nakibinga abuuza, beerani bano abaali ku duty ku lunaku olwo mu kiro ekyo abaakuba abantu amasasi 7? Kale tetunnabategeera bwe baddayo nga bavudde ku mulimu, statement ki gye baakola era baagikolera wa? Nti bali betusse tubasse tubattidde ki? Bagibwako statement. Ekibuuzo kya Jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinga ekinene ekirala kyalina, ebisosonkole by'emmundu, ebisosonkole by'amasasi agava mu mmundu byasangibwawo ku scene of crime. Ebisosonkole by'amasasi byali ku crime scene mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. Byava mu mmundu ki? Ani yayina emmundu? Eyayina emmundu yawa nsonga ki eyafulumya essasi mu mmundu? Ebyo bibuuzo. Emmundu za gavumenti ziba ziri registered, ne gwe baziwa abeera amanyikiddwa, ne bwafulumya essasi ayina okuwa statement lwaki essasi lifulumye. Kati emmundu yaregisteringibwa mu kaseera kano oba ezaakuba abantu zimanyikiddwa oba tezimanyikiddwa. Kyakubiri, eyayina emmundu yawa nsonga ki ey'okukozesa emmundu? Kyakusatu, ensonga gye yawa yafulumizibwa okusatisfyinza emitima gy'abaafiirwako aba abattibwa oba nedda? Ebyo bye bibuuzo ebiri mu ddiiro ku musango ogutali mu kkooti. Another concern eya Jjajjaffe Kasimu Nakibinga Omulangira abuuza, obutujju obuvunaanibwa oba omusango oguvunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi ne banne, omusango ogwo gutambula mu kkooti. Naye omusango gye baaguddiza waaliwo omusango omunene ogwalimu okufa kw'abantu. Lwaki omusango gwatambulako gumu? Kubanga okukola obutujju oyinza okuba tonnatta ng'opulaaninga bupulaaninge. Ekyo ekibonerezo kinene naye tekyenkanankana na kibonerezo ky'ono asse bantu, kubanga oyo already aba amaze okukola mada. Kati fayiro 2 lwaki esinga obuzito eya mada yo teyatambula? Fayiro ya mada lwaki yo temanyiddwa? DPP abuuziddwa
obanga ensonga zino azimanyiko. Muwali ki owa gavumenti atasobola kufuna interest mu musango gw'okufa kw'abantu 7? Muntu ki asobola okutwala omusango gw'obubbi bw'enkoko n'aleka omusango gw'obutemu ku kyalo nga ddala kituufu oli munoonyereza oba oli mu security force? Kasimu Nakibinge jjajjaffe Mukama akuwangaaze. Katemba wa Uganda ow'ebyobufuzi tewandisaanye kumufiiramu gwe Munnayuganda. Katemba wa Uganda ow'ebyobufuzi tewalisaanye kuziikiramu muntu wo, kubanga Katemba gw'okozesa si bya bufuzi bya ddala. Ekikakasa obutali bufuzi bwa ddala, bya bufuzi bya ddala, ensi gwe yalonda oba constituency oba omuluka gwe gulonze bibagwako returning officer bw'alangirira gwe bamanyi nti n'abantu 8 tebamulonze. N'ogamba nti otaba Katemba ow'ebyobufuzi. Jjajjaffe bingi byayogedde mubaka bwe yawadde ekibuli olunaku olw'ejjo, naye situgenda kubanga tubimenyaamenya byonna. Yeebazizza abantu okuva mu Katemba w'ebyobufuzi gwe twalimu n'abaayitamu n'abagamba bagende mu maaso n'okukola ebyo ebyetaagisa ate n'okwogera. Bannaddiini nabo yabajjukiza, bannaddiini abalala ab'enjawulo bonna yabeebazizza omulimu gwe baakola, naye era n'abasuulayo akagambo. Anyway, esitugenda gendayo. Beebale nnyo, beebalire ddala ababadde ku mukolo ogwo, mukulikire eyo ddala. Bwe nvaako eyo, obuzzi bw'emisango General Damulira agamba nti bukendedde okuva lwe yayingira ekigambo ghetto structure n'akibeeramu. General Damulira agamba nti obuzzi bw'emisango mu ggwanga Uganda obwali busibuka mu ghetto bwalinyibwa ku nfeete sinakindi bwakendeezebwa olw'e ghetto structure okukkirira mu ghetto ne bakolamu omulimu oguzza disipulini mu baana ba ghetto. Ne gye buli kati General Damulira saagala mugamba nti wali eri ku highway oba wali ku bypass essaawa za kaakati oluguudo lwe bakola abantu babasanga mu mmotoka misana tukunga jamu akutte ne basendabirwamu z'emmotoka ne bakuba abalimu ne babatwalako amasimu. Ekyo saagala kimujjukiza. Sonkompeeko ku General Damulira. Mwami Museveni yatuwaddeyo ente tulye ku Idi bamumpe. Ghetto structure lisakuna abatanayingira mu programu ya ghetto structure lisakoza ghetto nti omukisa gukyaliwo bayingire n'abafuna obuyambi bwa gavumenti. Mwongere maaso, mugende maaso okukuuma empisa, mwewala obumenyi bw'amateeka. Ripoti jenina nti obumenyi bw'amateeka bukendeeredde ddala mu bitundu byammwe. Badde akola talekerera baana be n'abawala be n'abaddiini zonna nnaku nga zino avaayo n'atutikka ettu ne tulireeta. Olwaleero amawulire amalungi okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, omukulembeze w'eggwanga, antumye kwase abaana ba ghetto ettu lya Idi. Idi Mbaraka. Mubeere ekyokulabirako ku bantu abalala nti mukyuse empisa zirongoose. Abo bokubiriza era bogamba ebigambo by'abakyuse empisa zirongoose be baakatukuba juzi mu jam. N'olunaku olw'eggulo waliwo be babbyeko amasimu wali jam w'oluguudo lwe bali mu kukola akwata awo e bypass. Jeno yitawoko mu bypass mu kamotoka akatono nga tolina bakuumi. Okakasa oba abaana abo b'obuulira ebigambo baakyuka abamu oba obuzi bw'emisango bukendedde. Beera mu jam
genda olwaleero General Damulira, with all due respect, yitirako omujamu mu kamotoka ka katono, kale nobe kiba ki V8 gwe kivuge, tofaayo, genda ku bypass ku luguudo lwe Namungono lwe bali mu kukola, olabe oba essimu zo onaakomawo nazo. Batubbye ebintu mu jaamu awo, abaana batambulira ku nguudo kuli, batubba. Jeno kankubuulize, kale kankuyambeko, oyinza ogamba Vicky ayogera, kati abawandiika ke batuyambeko. Wamma ggwe gy'owangaalira mu kitundu kyo obuzi bw'emisango okuva ghetto structure yajja bukendedde bweyongedde. Obubbi bwa boda boda, abaana ba boda mbabuuza, obubbi bwa boda boda bweyongedde bukendedde. Abaali bateekako ebijambya ne bagamba teekaawo by'oyina, bukendedde obubbi kikeekyo oba tebukendedde bweyongedde? Njagala nneme kubeera wasamwasamwa na bigambo bingi, munyambeko mu comment section. Tuyambe tutegeeze Jeno, bwe banga bukendedde alhamdulillah, bwe buba bweyongedde twekaabire. Buli awali ekirungi tewabula maziga, tewabula kibi, era bw'ova mu ssanyu ekiddirira nnaku, so ne bw'osooka mu nnaku ekiddirira ssanyu. Mukuumaddamula Katikkiro Charles Peter Mayiga yagambye abayimbi temweyibaala, temusanyuka, temukyamuukirira. Amateeka mangi gayise amalungi ennyo wano e Uganda ebiseera ebisinga, naye amateeka ago tegakola, amateeka ago tega practicingibwa, implementation engeri gye gateekebwamu nkola tekiriiwo. Of recently bwe baba wa copyright nabagamba, engamba ba artists bannaffe, nze ndi artist, ndi songwriter, nayimbako ennyimba nzirina, mbasampolingemu, ebyo si bye ebyandeese. Naye bannabitone bannaffe, you should know this. In this government, waliwo ebiyita ne bikola, waliwo n'ebikola nga tebisoose kuyita, waliwo ebiyita ng'amateeka ne bikola, naye waliwo n'ebikola nga tebisoose kuyita ng'amateeka nga bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Kyokka ate amateeka agamu kugayita ne gatakola, kyokka ng'ate obumenyi bw'amateeka ago agayisibwa bweyongera naye ng'etteeka weeri ne gatakola, ne gatateekesebwa mu nkola. Katikkiro abajjukizaayo etteeka ly'omukwano ogw'ebikukujju, etteeka ly'ebisiyaga, alibajjukiza. Naye etteeka eryo lyali ddungi, era ddungi ku baana baffe olwaleero. Naye okuva lwe baaliisa ebisiyaga byeyongedde, oba etteeka abantu baatya ebiyinza okulivaamu, ebisiyaga bikendedde. Gwe olaba bikendedde, olaba byeyongedde? Bwe biba byeyongedde, etteeka lyali likoze ku ani? Etteeka lyali likutte ani ku nsonga z'emukwano gw'ebikukujju? Mpa kuwekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mbaagalize n'olunaku olulungi, muteekayo akatambi ako Pavin. Johnson Bugembe naye ajja tuyimbira, Katonda yabadde mwene ensonga. Bayimbye oluyimba lw'ejjo nga bayisiza etteeka nti ery'abannabitone. Ekizibu kya Uganda nno si mateeka, amateeka gyegali naye gateeka mu nkola. Kati mwe kyomba mulondoola etteeka lyayise n'amateeka amalala amalungi mangi weegali ku bitabo, naye gateeka mu nkola. Simanyi ababadde bacacanco babalowooza bagenda kufunamu batya, naye ntandikwa obaako wootandikira. Oluyimba lwe bayimbye Katonda yabadde mwene ensonga. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso, oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82
ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.